Muko katono waliyo ekivulo kyali Canada omusajja oyo gwe saagala yisa mukamwa era ndowooza yafuna abantu baali 2 okitegeera ani Kyagulanyi okitegeera so saagala mu comparing abantu 20 twababalanga kuliko badijje baana 16 be baali yes I think yali charity show. I have evidence video njagikulaga oba okitegeera so abantu ababadde Canada they were classy people abantu abali classy abantu abagenda okujja basasule okitegeera nga ate bali mu VIP wawo omuzeeyi oyo omukulu omuzeeyi oyo omukadde oyo omuzeeyi yagamba nti nno bwe tumugirayo video nga Kimenka performing e Canada agenda tunda ensigo ze okitegeera neŋŋamba nsigo nkadde musajja mukadde omusajja ajjukulaga video muze saagala mwatula amannya omanyi bwe bwatula amannya oba obawadde ate ki audience okitegeera so namustichinga namukolamu video omuzeeyi yagamba sima bwe tumugirayo video nga Kimenka aperforming e Canada neyo libaddiro lya muntu agenda tunda ensigo ye omuzeeyi taddangana ku internet paka nakati tulina tickets za mirundi ebiri oba za miteeko ebiri ze tuli mu kutunda waleekaana naye ompulira aleba tickets twasazeeko ticket ya 15 naye kati bwayagala ticket y'essaawa eno osobola ogifuna kuddira mu 10 wano wenyini ku Venom naye ku lunaku lwa show ticket egenda kuba ya 15 ya ordinary era it is the same thing nga bwe tutunda VIP nti erikuddira mu meka 2 essaawa eno okitegera naye ku mulyango egenda kuba ya so okwewala okutataaganyizibwa okwo kwonna sasulanga bukyali gula tiketi yo nga bukyali oba otaddemu naye ne bw'onajja n'ekikumi ku lunaku lwanga 13 togenda funa tiketi okitegeera ojja kuddayo nakyo mwenna batulaba tebalamusizzaako muliyo mutya banange tutambula kannaginaji alien skin atutambuza kannaginaji naye olwaleero nsazewo nekitange neweta mu kamera ensonga za alien skin kubanga bebamu abatuddemu ne ku mukono gwange guno eno mumulaba mwana mulenzi smart criminal badia ambassador wa Fangon Forest mu United Arab Emirates gamba mazima gakati agambe mazima gakatonda ye awali katwakyalaira wano wendi nkiikirira sebo ndi munene bitolina omanya buli Fangon buli ekigenda maaso wano mu nakwongera okusemberera sebgo mulekalaba omukulu nga tonayita walayo wonna kitange soko tubuuzeeko wonekaanekanye kati tushatukavuga kunyumidde naye nkozi omubiri nedda luli mubadde mu nvuma nti ndi munene aye n'okuzina kubadde kutono anyway tujja kubuuza ku batulabe abali ku Nyondo Media newali bwe mukola okusigala nga mulaba mukiipinga okwongera okusubscribinga tuweereze ddala emitwalo 3 tugasemberera mwongereremu ddala amaanyi mukiipinge ebirungi byo bikyajjira ddala emboozi ezinyuma eziri inspirational stories ennungi n'okucrossinga okuddeene waffe mu entertainment so kyatendo nnyo okusigala nga weekumidde ku Nyondo Media ewa muganda wange Nyondo Rosette ate muwala wange ekyokusatu abakyala mwettanire emyaka gire kalika ayolagirimu muzeeyi kubawo nnyawo bakettanire ondaba otya muzeeyi guwana mu biseera biri bannyonnyola bwenataliwawana muwala wange olwo mutabani wange mutabani wange alina owaana naye nganze nsiima jasi mu byonna ekikolo kya byonna tubale mutassa mukono sigala ngaokuba Allah ali wamu naawe era ojja kuwiininga alright bamikwano wadia ba team zenkwawo zendya amanya n'eddoboozi Smart Criminal 256 Uganda the CEO team zenkwawo zendya ate nga nina ekibiina ekirala kyetwatandise maaso awo nja kuba nkikulo nkingira naye nga si bwe budde obutuufu ambassador wa Fangon Forest mu UAE oba mu Dubai ensonga zonna eza Fangon zituukira ku nze ate nga yenze era kalabalaba oba omuntu omukulu omuteesiteesi omukulu
atali financial naye omutesitesi omukulu ayimiridde mu show ya Alien Skin live in Dubai. Nyongera obajjukiza musubscribinge ku Nyondo Media. Yali yambulako ne East or West home is the best. Wali wagwa aninze smart ngwa nyumba yajja kati ngato nango ezikuleka ku interview neyo yagala tugendeyo nali nagenda USA nalikeyo mu kibuga Bahamas kiri Toronto naye nga mwongera okwekuba omuzigo gwa Nyondo Girimu nadafa abakyusakyusaamu ku langi tofiira ku bbala limu n'emirimu bagiwabeeru obategeera olina ekyerusa kati bannanyini muzigo nga ffe oba tugenda kukyettanira nnyo naye nga manya ne Dubois Smart 256 Uganda. Omulamwa ogwaleero oba ensonga bakitudde wano eno of course ya Alien Skin papa enaku z'omwezi 13 agenda kubeera wano wenyini essaawa ey'olwaleero akati omukulu ebbanga eriweddeko naye tenawera yabaye n'ekivulo e London naye Canada naye abantu bayogedde ebintu byadde bingi nnyo era abantu ebigambo birwadde bingi nnyo era nakati bakyabyogera bingi nga bwe twagamba twajja kubalumya mitwe so ye Canada kati kansoke clarifyingemuko CEO papa oba muyite Kimenke Kibanda nga tonavaayo kumwasamisa kamwa olina omumanya ekintu kimu nti atambulira ku zero balance buuza omutesitesi ssebo no ekintu kyenjagala okunyonyola naye tutuddewo bantu babiri ku muntu omu oli ambassador wa Fangon Forest nze ndi kuba event organizer lwamu event naye ekintu kyenjagala osooka ogamba abantu abali eyo ti mukyuse ekigambo kyoga nti omuyimbi sho yamusaza omuyimbi si yaba yategese sho eba yange event organizer kitegeera tere muyimbi ava Kampala kulinnya Nyonyi ng'abanja balance okuleka nga kyaliwo kitegeera kati ate ekintu ekyokubiri mwabali mwe mutubalira muti ekivulo ekisaze n'ekikoze okitegeera goyinza okuba nti obalidde ku large numbers nti olabye ekivulo kirimu abantu 1000 nga kyolooza nti kyekikoze naye nga nze event yange nyinza okubeerawo nga basponsa bokka sente ze bampa ze nabajjamu nammwe ziyingidde zimala okitegeera nga gundi yange njejjeyo ate ekintu ekyokulala mu diaspora kino njagala kibagamba Alien bw'abeera e Uganda ng'afuna abantu 2,000 1,000 meka ng'agenze eruweero wa don't expect abantu abo nti be bantu bagenda okufuna nga ze Bulaaya kitegeera diaspora ekivulo ekiba kikoze nti yafunye abantu bangi nnyo that is 600 people okitegeera kati when it comes here in Dubai wetubeera when Dubai ekivulo kyowulira nti kiri sold out it starts with the 200 people okitegeera okufuna abantu 200 bantu 3 okitegeera wana okuyingira mu bantu 4 mu bato ina nawo oyita kigere kati kankubuuza ekibuuzo last time Alien bwe yali wano yafuna abantu abali ntoto 600 people abayingira kati bwe tuba tugenda nti kale abantu bamukyaye that means the 200 be bakoze eki alina 400 abakola ki abamwagala kati naye tuba tuvudde ku 400 kyogamba ku bantu 600 Alien asobola okulwako abantu 200 abamwagala uliriza kati tugenda mpola nze nkoze simple calculation nze nga nze nyina abantu abangi nina abantu bensobola okupulinga like 50 of them ne bagula tiketi n'abamu benziguzizza abajja lwamu yennyini himself ayina abantu social capital wuwo w'abantu smart criminal so ebintu ebimu tuleme okugendera bugendezi zino ziba dynamics ze tuba tukozesa okitegeera mu event kati gojalaba olabye bulabi bantu batudde bakomye wali eri ng'olowooza nti sho yasaze Alien aba talina bwe yakoledde loss for him already yafunye da sente ze account ye eri okke ani lwe bagamba neka munyini kimusuula ng'omuntu kuba kiraga nti afunye namba ntono takyalina maanyi ekibuzo kyenkubuuza kati Alien gwe mugamba nti kimusuula olwo abayimbi bebalanga ne batagenda nagenda olwo ani agwa ku bonna ati olina omumanya obudde ne klasi ya diaspora eyawukanamukko neye Uganda ey'Uganda yosanga omuntu atalina program
otegera omuntu asoosasa mu program yonna wayagalidde n'agenda ku kivvulo ekiba kiriwo naye waneeno we osanga omuntu asobola n'okugula tiketi era n'atajja olwa program y'olunaku lwe okitegeera wuliriza ne sente kwe tuyingirira ebivvulu by'omu diaspora si emu newa smart wuliriza nekitegeera kino nakyo kanjagala nkigamba abantu abatulaba kitegeere nti Canada bwe mukayanirako mbusho ya musaze yakatandika ebivvulu tenaweza na myaka ebiri bw'obana n'ebivvulu teweza ebivvulu 10 bakatandika okulaba ebivvulu abannayuganda bakatandika okugendayo bo bennyini abannayuganda abaliyo bali mu kwetereza tebanafuna na mirimu tebanafuna wakusula kutereera oshegeera beetereza bulamu era abasinga badduka mu nsi yaabwe bwavu oshegeera tebalina sente zingira ate omuntu yakatuuka eri kati oyagala kuwegeza kwenu kati ekintu kyengendo bagamba kiri ekintu kimu Dubai wano we tuli mujja kusaba n'amazzi obadde nzija okubuuza nti akaseera kali yajja tolaba nti n'abantu basigala ebweru wamenyeka kandi wuliriza ekintu kiri ekintu kimu bagenda kusaba amazzi kyogamba kimeka kyalina abawagizi bayitirivu abeerawo nga bawanda buwanzi kandi wuliriza kati gwe omuntu awanda omuliro kankubuuza abo abakomendi nga bebalaba ebivvulu agenda okujja musho yakuzedda tiketi ze osegeera kati gwoli ku peegi oli okomentinga ovuma ali eri okolota oli Kampala oli Qatar oli Saudi oli Canada omuntu aduumira Dubai ego ali Canada nga naye Canada yamulemye oyinga baneesaba nga gwe ambassador wa Fangon Forest mu UAE buulira omuntu oyo yenna atulaba ssaawa eno omukakase nti omusajja akyalina amaanyi era ki ekiraga nti amaanyi akyagalina first of all teri munaku ayogerwako otegeera ekyo tebogera walisanzeko abageya mulalu bageya muntu okitegeera kitegeeza owakabi gwe boogerako otegeera alemedde ku mimwa gyabwe kati kyenjagala obbakakasa bw'oba okimanyi nti onajja ku Venom mukeerako waneeno nze ndabye ebivvulu wano ku Venom n'ekivvulu kimu kye naakalaba ekyamenyaawo omulyango sebo nimbye kiri kimu ye yamenya omulyango gwawo okitegeera so omuntu yenna ate nkubuulira ne bahaters balina okujja babeewo ng'abajulizi nze nina bahaters bemanyi abaguze abagenda okukeera wabwagenda okubeera akuba ebifaananyi nga wano alina okukeera agula etiketi ajje akuba ebifaananyi ng'obutebe tebunaba kuyingiramu bantu kati kasita ogula tiketi fe gwe mulamu agwa oba okitegeera bw'ogenda kuddeyo okuba eperegeesibwo ekivvulu kyaddira mu 15 alebadi 10 abagala ogula tiketi essaawa eno otegeera kati e Uganda gye bagenda okutegeka e Uganda abajja abantu omutwalo gumu bagenda yingirira ku mutwalo gumu wano tiketi y'emu eyingiza bannayuganda 10 n'abameka 15 kati njagala mbajjukizeemuko katono waliyo ekivvulu ekyali e Canada omusajja oyo gwe saagala yisa mu kamwa era ndowooza yafuna abantu baali 2 okitegeera Kyagulanyi okitegeera so saagala mu comparing amakumi 20 twababala nga kuliko badijje baana 16 be baali yes ate nga teyali charity show I have evidence video njagikulaga oba okitegeera so abantu ababadde Canada they were classy people abantu abali classy abantu abagenda okujja basasule okitegeera ng'ate bali mu VIP okimanyi nti nno abantu banene abalina ssente ye muntu asobola okujja n'abookinga table n'agisasula ate n'agituulako bw'omu oba n'atajja okitegeera CEO awo talina waakolera loosi oba okitegeera kati njongera okujjukiza abali mu Dubai bahaters n'abatuhating n'abatatwagaliza abatayagaliza Fangoni mbasaba mukeereeko mufune obujulizi bwe munaalaga abantu abalala kuba basooka ne batugamba tasobola kufuna visa ye Canada n'agifuna basooka netugamba passport baagikwatira ku embassy otegeera ago ne tugasirikira ne tugawulira okitegeera ne batugamba tajja kufuna visa yawa ya Canada n'asooka agenda e Kenya n'akomaawo n'addayo ne bagamba bamulemesezza tajja yitawo n'atuuka e Canada
boge nyine tutandiko basanga ngebigambo bibakalidde ku mimwa abamu ne video ne bazijjayo nawe onabagamba nti wada tuse tagenda performinga wawo omuzeeyi oyo omukulu sona omuzeeyi oyo omukadde oyo omuzeeyi yagamba nti nno bwe tumugirayo video nga Kimenka performing e Canada agenda tunda ensigo ze osegeera negamba nsigo nkadde musajja mukadde omusajja ajja kulaga video muze saagala mwatula amannyo omanyi bwe bwatula amannyo oba obawadde ate ki audience otegeera so namustichinga namukolamu video omuzeeyi yagamba sima bwe tumugirayo video nga Kimenka aperforming e Canada ne baddiro ya muntu agenda tunda ensigo ye omuzeeyi taddanga na ku internet paka nakati otegeera naye nga otunuulira omusajja eyasifuka n'agenda mu diaspora anoonye ensimbi ezibeezaawo famire ye ate alowooleza mu kutunda nsigo kubanze nkakasa yagende mu diaspora ng'agenze kunoonyeza famire ye kyakulya okitegeera naye bwe yatuuka eyo n'afuuka omuwumbatuutu alowooleza n'omutwalo gwa dola taguweza emyaka gy'amazeewo atuuse kumera nvi so kati abantu bwe batyo tubeebaza nnyo okukumira alieni waffe CEO yaffe ku mawulire kuba kyetusinga okufaako as long as we are trending kati mwe muli waddembe okwogera biki mukola ki muhaipinze sho tubeebaza abamu mulanze mu butamanya mumanyikino abamu balanze mu butamanya dynamics zeno ebiseera bisinga ekivululo kibeerawo nga kiri doma nti bakyogerako mu entertainment oba eno mu gossip buli mawulire gaba gakutukolera kitegeera muloba malungi and some of the artists they pay okola PR okitegeera oli nasasula sente nagamba mu nvume okitegeera nasasula sente video ne batandika omuvuma okitegeera kati mu kumuvuma ne wabaawo n'afunayo bwe interview awo ne bumutambuza waliwo yajja n'angamba mini bwe n'angamba kituufu nawulidde gundi akuba agenda kituufu ajja mu Dubai nawulidde gundi amukuba okitegeera sijja mwogera muvubuka ali wane nawudde gundi amukuba kituufu ajja amaze okumupromotinga okitegeera so the good thing ekintu wama kyetujja bagamba bana UAE sho tuyineemu aperforminga wonna wokka Dubai talina show ndala yonna so omuntu ali Abu Dhabi yenna fani yenna anyumirwa Fangon music gwera wane nate ngolwalira eggaali ejja nnene kokikerementi alina ogubatwala eri gye gubukutira bye abanyumirwa music wa Alien Skin abagala Alien Skin abanyumirwa n'abatamwagala Ram event abanyumirwa Venom Club n'abalabi ba Nyondo so ekintu kiri ekintu kimu ennaku z'omwezi zigenda kuba 13 olunaku lugenda kuba lwa mukaaga that means the second Saturday ery'eddako nga tuvudde kweno ery'eddako tugenda kuba tuli ne CEO and kino tugenda kibagamba nti ye airport pick up egenda okuba eyebyafaayo mukiteesetese mutya tunakirabira wali kati bitubeeramu obiraba mumpe from that teri kulanga ndowooza wuuyo omukulu wuuyo atusanze na interview so tetujja kulwawo nsonyiwa CEO wabazze interview mbanjiyinza tumaliriza banne nsaba onyonyole ali ku mukutogomero media alaba eri ababuuza Alebad tickets byebiki okay Alebad tickets tulina tickets za mirundi ebiri oba za miteeko ebiri zetuli mu kutunda naye ompulira Alebad tickets twasazeeko tiketi ya 15 naye kati bwayagala tiketi y'essaawa eno osobola ogifuna kuddira mu 10 wano wenyini ku Venom naye ku lunaku lwa show tiketi egenda kuba ya 15 ya ordinary era it is the same thing nga bwe tutunda VIP nti erikuddira mu meka 2 essaawa eno okitegeera naye ku mulyango egenda kuba ya 3 so okwewala okutetaaganyizibwa okwo kwonna sasulanga bukyali gula tiketi yo nga bukyali obotadde mu naye ne bwonajja n'ekikumi ku lunaku lwanga 13 tugenda funa tiketi okitegeera ojja kuddayo nakyo so better get your ticket early botimu wasinga
tewalinoza katalekeka mpozi nga gyekali akatalekeka CEO Smart Criminal but tiimu z'enkwalawo zendya tulonkinga ekibiina ekipya bakiyita Luseke Association. Ekyo ngeno kiyingiramu. Otegeera Luseke kati bw'aba alonkinga Luseke Association nze chairman waabwe. Mundeke bannange. Muze ogenda kibeeramu. Yansinga okuba ni Luseke. Ndikuba. Era nzija mutabani wange mugamba. Ojja kujja kuba Luseke. Mubeere bulungi.